njagala tusooke tugende ku issue y'emisolo. Mu budget eyaleeteddwa gavumenti mulimu new tax proposals nyingi nnyo. Mwe ng'abasiyatini mmanyi mwekennenyeza tax proposals zino. Mulimu okwongeza emisolo ku seminti, mulimu okwongeza n'ebizimbisibwa ebirala nga langi, mulimu okwongeza emisolo ku mafuta, buli lita y'amafuta bagenda gyongerako omusolo gwa nnusu 2. Mulimu emisolo egikwata ku ba Mobile Money Agents Commissioner gwe bafuna 10%. Mulimu emisolo gavumenti gyeyongeza ku ngoye enkadde, used clothes. Of course bannayuganda abasinga more than 90% ze bayambala, naye kati gavumenti ereese proposal okubeera nti eteekako omusolo gwa about 30% of the value. N'emisolo emirala gye mwasomyemu edda. Mwe bwe mwasomye emisolo egyo, proposals ki ze mwatutte eri parliament nga musaba enkyukakyuka ezimu zibeewoko, reviews? Neyanziza nnyo mukama wange. Ensonga esookera ddala ku musolo gavumenti gwetunuulidde waliwo okwongeza nnusu 2 ku mafuta pa liita. Naye twagenza okwesanga nti gavumenti bwe yalaga nti esuubira okwongeza nnusu 2 ku mafuta, amafuta gaalinyirawo. Ne tubuuza naye okulinnya kw'amafuta okwo kwava ku lutalo olubadde mu Middle East. Tuyinza anti yensonga bwe analysis yaffe kwe tusinzira tugamba nti gavumenti ate mu mbeera eno ey'akazigizigi gye tulimu teyandibadde ng'eyongeza amafuta, kubanga tetumanyi kivaawa mafuta gye gava. Ekirala nti tetulina policy oba bulambulukufu ku mafuta nti price y'amafuta erina kuba sente bweti nga bwe kiri ku masannyalaze. Ontegeera bulungi nti kyandibadde kituyamba nga mu nsi endala nga Kenya nibaga nti amafuta tegalina kusukka wano, tetugalina nti bwe bayogedde okwongeza 2 galinyidde ddala nga n'etteeka terinaba kuyita bagambe nti n'etteeka lerigenda okukola mu guno omwaka, nga tugamba nti gavumenti erina okuddamu yeekenneenye naddala ku mbeera eriwo naddala gye tujja amafuta n'okuba nti tetulina regulation ku price on the pump kuli eri we basundira amafuta kubasundira amafuta oba ku matundiro g'amafuta. Twandizemu ne twekeneenye tugamba bwe tuba twetegeka okubanga twongeza sente ku mafuta, kubanga kino ekiruubirirwa kino kiri mu plani yaffe gye bayita domestic revenue mobilization strategy ya gavumenti. Nti newankadde tukirina nga tugamba oluvannyuma lwa myaka 2 tukyetaaga, naye tulina okutunula environment mwokireetera. Lwali bakijjawo olw'obuzibu obwali ku bikwatagana ku COVID. Naye ate bw'otunulira kati ku mbeera eriwo naddala gye tujja amafuta n'okuba nti tulina okusoomooza nti amafuta gano nti gavumenti nagateeka mu maanyi okubanga egamba nti price y'amafuta oba omuwendo gw'amafuta mu Uganda bw'aba petrol alina kuba sente bweziti, bw'aba diesel alina kuba sente bweziti, ng'ekyo tekinaba kujjawo ate ng'erina kirabira ku ekyo ekiguddewo kati mu katale nti amafuta gaalinnye waggulu. Ate kati gavumenti bw'eneeyongerako omusolo tunaaba tuli tutya. Fo kye twagambye gavumenti eddemu yeekenneenye ate era eteekawo regulation gye tulina nga Petroleum Authority Uganda eveeyo oba bagiwe amaanyi ebenga eregulatinga price y'amafuta newankubadde tuli mu private sector aid. Naye ate private sector aid yeetunuulira magoba olwo munnansi yayimiridde waakya. Lwaki nkugamba ekintu ekyo nti lwaki gavumenti erina ekitunuulira nti bw'otunuulira Uganda nga yo bannayuganda bakozesa nnyo enguudo z'oku ttaka ebidduka tetunafuna leerwe nti onootuulamu nebanga sente ntonoko. Buli omu akozesa mafuta nti gava ku production ogamba nti tugenda kukola okulona material ezikola mu kukola ebyo twetaagisa okutambuza ebintu ebyo bituusa mu butale kyokka ate n'agenda obikimayo we baabitadde naye aba akola ki afuna okubanga asoomoozebwa ku mafuta g'omusolo. So gavumenti erina okuddamu yeetegereza beddala bwe tuba twongeddemu ssente zino naddala nga tetuyinaawo natteeka lituyambako kugamba nti price y'amafuta ku pampu wali eri bweti tusaana tuddemu tukyetegereze. Tugamba gavumenti eddemu yeetegereze naddala etundu y'ekonomi mwe tuli kati ebintu ebyo ebiteekeko essira. Position yamwe ku musolo gwe baatadde ku cement gwe bayongezawo eri ki? Bw'otunuulira ensonga ekwatagana ku cement gavumenti bw'oba olaba yo erina okugamba nti real estate oba ogitegeera bulungi oba okuzimba ennyo mu Uganda kugenda mu maaso. So
twandibadde tuteekako ssente naye ate bagamba nti inflation ebaddewo okumala ebbanga kumpi nga gavumenti eyaffe tekola ki tegiteekamu mu musolo nti eba efiirwa naye ate ekibuzo kiri nti omusolo guno eno gulina okuba nga gukola ebintu bibiri omusolo gulina okuba kumpi ebintu bisatu guyambako economic development okubanga egenda mu maaso ffe nga ffe siyatini tugamba nti tax should be used for as a tool for development oba yandibadde ekozesebwa ng'ekikozesebwa mu nkulaakulana y'eggwanga naye ogenda okwesanga nti engeri gye tunuulyamu omusolo ebiseera bisinga tutunuulya kujja mu bantu yes tulina okuzzaayo mu ngeri ya budget oba ku nsaasaanya yaffe naye olina okutunuulira mu butuufu bwembanga munnayuganda alina okuzimba ng'akasawo ka sementi kabadde ku mitwalo 3.5 okwambuka waggulu bwenna agattako kubanga zino ssente ze bagamba tezisasulwa kampani excise duty bagiteekerako ku factory wali eri ye ono afulumya temukwata nako yagikuŋŋaanya bukuŋŋaanya n'agiwa gavumenti naye omuntu asembayo agula akasawo ka sementi ako yagenda okukola ki okugisasula nti ogenda okwesanga era akasawo ka sementi kagenda kulinnya okuva ku nusu 5 bye baali bakatadde ku nusu 10 olwa excise duty naye baba gavumenti kye bagamba nti akasente k'omusolo ke baataddeko katini nnyo kuva ku nusu 5 paka ku nusu 10 ku lulwo gwe atunuulira nga gwe ayagala omusolo olaba nga katono kubanga akakasente katono oyinza okwekanga tufulumya sementi yenkana kyo kubanga bajjako akakasente akatono naye ate ku muntu njagala nkuzeeyo ku ngeri gye twayongeddera okwetegereza ku misolo gino eno ti gavumenti egezezaako okugamba nti katwongere okusonyiwa bannayuganda abali wansi w'emitwalo 33,15 okubanga tebagiwaako ki musolo naye tunuulira bagenda kujjako omusolo ku sukaali okuva n'olwaleero kyemmanyi baleka mu mwezi guno nga tegunnagwako banga kwatandika waliwo yakubidde essimu ng'ayagala sukaali newaka nabo beetaaga sukaali bw'otunuulira sukaali era n'omusolo oguli ku sukaali aba gavumenti bagamba nti mutono nnyo kuva ku nusu 10 kudda ku nusu 3 buli kilogulaamu eya shuga kaakati kilo ya sukaali ya sente mmeka omanye ekizibu kye tulina mu ggwanga lyaffe tetulina regulation ku price y'ebintu ebisinga nti bano gye twandiyisenga corporate capture nti kampani zinene ezituwa oba ezitunda ebintu bineeno zo kasa ziraba nti awo weziri nga zeekwasa zinyigamu maaso kubanga lwaki nti tuli ku gye twandisenga liberalized economy private sector ziri free okukola nga bwe zaagala so kati bw'otunuulira nti bw'onogamba nyongeddeko nusu 2 ku sukaali bwe bayongerako 10 kati ziri mmeka era omuntu agula sukaali ku ssente mmeka jaga nti tulinako inflation tulinako cost of production nti munnayuganda agula anyigirizibwa kyenkana ki ogenda n'otunuulira sukaali akola ebintu bingi actually twabadde tutunuulira analysis yaffe nti abamu bagamba ku byobulamu kyetaagisa gavumenti eyongereko omusolo ninjagala otunuulire abakyala naddala abafulumya keeke kuba ogenda okwesi batono nnyo abasajja abali mu keeke industry beetaaga sukaali oyo ate oyo sukaali si yoli gwe tutunuulira owa factory ali exempted beetaaga sukaali mu bintu byonna bye bakozesa naddala bano ba small and medium enterprises osanga beetaaga sukaali nti price y'ebintu byabwe bana abafulumiza ebintu byabwe era balina okufuba okuba nga bongerako akasente ako kasobole okugyayo ssente ezo bw'ojja ku butto bamama bameka oba abakyala bameka bali mu chips bamama bameka oba abakyala bameka bakola sumbuusa nti butto gw'omutunulidde nga ekintu kyosobola okugyako akasente akatono kubanga kyangu naye ate ku bulamu bw'omuntu oyo akozesa butto day to day kigenda kuwongera obulamu bw'okubanga bukaluba lwaki nti n'amagoba gabadde afuna ku butto gagenda kuba n'amagoba gabadde afuna ku bintu byakola gagenda kukendera lwaki oyongedde sente ku butto oyongedde sente ku transport oyongedde sente ku sukaali nti bw'otunuulira embeera nga bwe naddala mu economy gye tulimu gavumenti erina okutunuulira nsonda endala mwe tulowooza nti muyinza okuvaamu ssente okusinga muzina ensonda ekizibu kye tulina ngawa woolaba nga gwomero kano njagala osamarizinge mu dakika nga 2 mugundi mumbalirire eno gavumenti yagezezaako okutunuulira okujja ssente ku zebayita instruments oba stamp duty instrument yaka kati bagamba nti ebaddewo kati ebadde ku 1.5 on the value naye kati bagamba instrument otegeeza kya akulaba ategeere
obwannannyini nga bono gamba endagaano eno bw'oba oguze ettaka nendikugulako ebiseera ebisinga bwe nkugulako ettaka totransfaringabo tompa bwannannyini ompa buwi tusayininga ndagaano nongamba eki ettaka liiryo naye okumpa obwannannyini tekibeerawo day and day nga bolugamba nti obwannannyini bwobwo so kati ffe twakitunuulidde nga tugamba nti yes gavumenti etunulira ntwongeze 3% kuva ku 1.5 zituke 3% ne tugamba tetuganye si kibi naye maybe kyandibadde kiteekebwa wali eri ngangula kubanga ogenda okwesanga waneeno nga nkola transfer tewaliwo sente ate nga batunulya 3% of that value kwekyo kyoguze ate era ne tugamba nti ate kyandibadde kisonyiwa newankubadde ekizibu kye tulina mu ggwanga lyaffe nti takisi yaffe ffe tugitunulya nga eri neutral etunulya buli omu musajja mukazi muwala muvubuka ng'ekutunulya ng'omuntu omu bw'obanga osobola okusasula omusolo naye ate bwe tutunuulira etteeka eryo terifaayo ku muntu nga afiiriddwako bbaawe katugambe naddala kwafe abasajja ebiseera bisinga tetufuna katugambe abasajja be balina ebintu nga ebyokusikira abakyala balina ennaku zino bangi era nabo bawa ebyobusika ontegeeragana naye tukatugambe nti abawido bwe baba bafuna ettaka oba ebyokusikira katugambe nga bagenda bikuwanga ettaka nti ettaka lineno tulikuwadde nga mukyala wa gundi eyafa ebiseera ebisinga abo tewabaawo ssente naye ate bakwetaaga osasule so tugamba ebintu nga abantu abali mu kiti ng'ekyo bawido abaana abafiiriddwako bakitaabwe ne bamaama abaana abatalina babe exempted naawe kitaawe asobola okugamba nkuwadde ettaka ninga tekuliko ssente wabula vali yaalyo nga weeri ninga tusobola ddisa muki tukweyanziza nnyo mu kulwaloozias kitengo kansuubire tujja kufuna obudde obukukomyawo ko wano kubanga oli mu kugumba bintu bino birowoozo byo nze ng'omuntu mbyagadde nnyo abalungi abalaba Bukedde TV session yaffe nekomye wano naye tujja kubanga nga tubatuusaako ebikwata ku mbalirira y'eggwanga paka lwe baligisoma mu mwezi gwa Juni. Mukama Katonda abawe omukisa.